Ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako munnange kansubire oli bulungi. Nze Ssenga Mabirizi bwenti mba ntuuse n'obwozi bwaffe obunyuma ate nga buyigiriza. Omuntu yenna atambulira ku Mabirizi Herbal Products Limited mukwano okola kyamaanyi nnyo ddala ate nga naawe bw'oyiga ate bw'omala okuyiga n'okyalingirako ne mukwano gwe mugalabako. Kubanga ebintu byetuteekayo bya makulu bitugasanga ffe bibagasa mmwe ababiraba nange bingasa. Ate nze mbikola already. Nze mbikola kubanga nze akola ki? Nze yebagamba. Kaakati tujidde mu kaseera nga ka lockdown. Tusanze kati nti buli muntu agenda kubeera n'omwagalwa we. Abafumbo bagenda kubeera bonna okuva ku makya paka kawungeezi. Naye gwe omukyala ali ewaka okuumya otya omukwano gwo okubeera nga tegufiira mu lockdown? Okuumya otya okubeera nga omwagalwa wo takwetamwa mu bbanga eryo lyabadde naawe? Kubanga abasinga bwe mubeera awamu mutandika buli omu okujja mu nneemize. Kintu kye bayita kusiiba na muntu okuva ku makya paka kawungeezi ate ne musula mwenna bannange si kyangu. Si kyangu. Kubanga emisana weekolera emirimu gyo nga w'okola ki? Nga w'olina okugikola. Nga tewali kyeweeraliikirira. Naye kati omwami waali akulaba buli kimu, buli ntambula zo zonna zonna akola ki? Aziraba. Kati guno gwe munnange weekuuma ekintu kino eno. Omwami waayongera okukwagala mu lockdown aleme kukola ki? Aleme kwetamwa. Oyinza osanga n'omukwano gwammwe gugenda kukola ki? Gugenda kubeera nga gweyongerera mu lockdown. Abasinga eno kyasi temugikozesa. Naye ffe bwe tubeerako n'abaami baffe omwami n'asiiba naawe bannange owulira nga omuyina. Oli naye essaawa ezo ng'oyagala omukolere buli kimu omwetalire okola otya. Naye munaye ate kisinziira mwami ki gwe weetalira. Muyinza okumpulira nene abaami nga njogera nojja ngamba singa nze omwami mukyala wange tanneetalira. Twetalira abo abasaanidde okwetalira. Nti ki? Afaayo mu buli kimu abaawo. Atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. Kakati gwe tompadde za kameeza oyagala nkufeeko nga ate nze stress zinkuba biki bye ngenda kuliisa abaana bange mba sijja kufaako mukwano. Tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nange ngenda kukola ki? Ngenda kufaako nze ng'omuntu. Kakati abakyala bannaaye kye njagala okubagambako nti mubeere bayonjo. Gezaako okubeera nga oli muyonjo. Omubiri gwo n'ewaka wabeere waki? Wayonjo. Tokkiriza mwami wo okulaba ng'osiiwuuse. Bw'aba akuwa ebyo ebyokukola ki? Ebyokubeera nga weenyiriza. Omanyi eriyo abaami omukyala n'abeera n'enviiri ku mutwe nga ne bikusobera. Naye tokkiriza mwami wo okulaba ng'okoze ki? Ng'osiiwuuse. Keera ku makya naabako, weesiige ekizigo kyo bulungi, teekako lipstick, yambalako bulungi ng'omukyala w'ewaka, tandika okubeera nga otambuza emirimu gye egy'ewaka. Fumba akacaayi kamu akanywe, kajuyisi tekaggwaawo. Kati ebiseera bye tulimu bya kunywa amazzi gookya na ntangawuuzi na bintu ebyo ebirala nga bimumanyi webize bitiŋŋana ku media. Bimukolera eraga nti n'okola ki? Ofaayo. Okitegeera? Beera ng'omuceekingako buli kiseera. Mulabirirenga baby. Kubanga tosiiba naye asiiba eyo ng'ali mukola akola biki akola biki, kitegeeza kano akaseera kaaliwo. Gezaako okubeera nga okola ki? Ng'ofaayo. Kugambye nti nobeera muyonjo, tobeera wonna kijangajja olw'okuba oli mu mirimu. Olw'okuba ofumba wena n'ojjula evvu, omwami n'akutukawo nga wena ojjudde evvu. Agamba bannaaye ekitegeeza ono ne wemba siriwo bw'ati wabeera afaanana. Olaba afaananye waati nga wendi naye ate weesibira kitegeeza kikola ki? Kisukka baneiba be bakola ki? Be boogera. Weeyonje ng'omukyala, ennyumba ye ebeera ennyonjo. Omwami bw'azuukuka omuwadde kacaayi dduka otegeka ekisenge agenda okuyingira nga kikola ki? Nga kitemagana kinyirira bulungi nnyo. Ajja kuwa kureti agambe wannaye mutuufu nalonda omukyala. Aleme kujulirira nnoonyaayo omukyala mulala. Bannaye abakyala mbabuulira ebintu bino eno naye mbijja mu baami bammwe.
nti omusajja agenda najja n'akugamba senga omwami mukyala wange sayesigadde ne ka lipstick neegomba okuwasa ku mukyala yeesize lipstick oba okubeerako n'omukyala yeesize lipstick. Can you imagine? Lipstick wa nusu 1000. Abamu mu byesiiga mugenda kukola batumbeere waka nga mubifiisiza ddala. Kati nze ondaba ndi waka essaawa zino. Video nzikwatira waka but look at me. Ndabika ntya? Gwaleyo sikusikiriza sikulabikira bulungi. Lwaki nze ebyokwefaako nabimanyiira. Bwe mbeera ewaka neefaako, bwe mbeera ku mirimu gyange neefaako, so saawukana. Era omwami wange bulwandaba ndabanga nti kitojani. Eva mbeera musikiriza mwami Malizi wemba nnimba eyo amavaayo byogere. Eva mbeera musikiriza tweyonje wakaawo, yonje ekisenge kyo. Kati abaami babeera nnyo mu mayumba, ennyumba ne munyina olusu oluyeyayo ka perfume kafuuyire mu kisenge kasiigesiigeko mu masuuka agenda oyingira mu buliri nga mu butuufu buwunyanga ekyokulya nga noonya ali bwe yaze buno obuliri ajje mulageko kugamba nga akooye essaawa eyo. Mulekerawo okwambala bino ebigoye ebiwanvu bibabuutikira nedda. Ebigoye ebiwanvu ebibabuutikira mwenna n'obeerawo omwami nga takulaba wadde newakula mubirekeraawo. Ne bw'oba oyina abaana osobola okufuna olugoye lwo nga lukoma mu magulu ku maviivi awo naye nga lukwata bulungi. Nga buli lwotambula bw'oti omwami omutambulira mu mutima nga kyayagala kiri ekimukwita maama gundi sooka oggyeko eno. Akwate kaalabe ddala bibye. Omwami neighbor eriyo omanyi abatakkiriza ngalaba onyiridde nnyo nakutalaga ne mutuufu leero okoze eki leero osusi. Twewale okuyombayomba ewaka ng'abaami baffe weebali. Mwewale okuyombayomba. Yogerako n'eddoboozi nga kkakkamu. Ekitegeera ennyimba z'okuba abasinga kati music yagenda okutwalira ebirowoozo naye mwesonyiwe zino ennyimba nk'oyo okunvuma simanya biki mujjawo simu yeekera biki ebyo kwegamba ennyimba ezijja omuntu mu mbeera lwawulira n'agamba bannaaye kati ono biki byakuba. Naye omusajja kuba oluyimba teeka mundaawo. Baana bakinyisa abayimba obuyimba kati komye ekisa mukwano bambi onsika. Kwegamba obuyimba obumuteeka mu mood. Baana bwe bambagamba eki kubanga nze n'ebyokwogera n'ebyokubagamba nina bingi ebyaddala. Tugezeeko okubeera nga twekuumira abaagalwa baffe mwenu lockdown. Labika bulungi kuba music obuliyo yambala bulungi kwegamba omwami wo mufuule mukwano gwe ate nammwe abaami mufuule mikwano gyammwe kuba saa zino toli ku mirimu olina kunyumya nange buli kimu olina kikola nange kitegeeza ndi mukwano gwo si bwe kiri ndi mukwano gwo so tonneewalaawala tugambeeyoko ku bugambo obunyuma obusikiriza. Omukyala n'akuwa emmere lw'oyishunira butunuulizi n'olya buli n'otagambako nti oba weebale munaye kufumba hani akamere kawoomye kituufu kafaanana akafumbye. Omanyi ebintu abakyala bitumalamu nnyo. Asobola okujja okutegulako amasowaani n'omugamba bebi weebale kufumba. Ekituufu akamere k'ofumbye kawoomera ddala nga ggwe bw'oli. Otegeera ajja kudda agambe Dadi agambye nti nno kwegamba tagenda kukoowa kukola ki kukufumbira. Nze senga mabirizi nsangibwa emulago ku 2 lwakuba tuli mu lockdown waka bino byonna birabula tukukolera waka. Wendi ewaka ebulenga nakabugo gye nkola ki eyo gye mbeera. So oba neetaaze osobola okunnoonyaako 0704 enamba yange y'essimu ojja kweyogera nange eri ku WhatsApp buli wamu osobola okukola ki okunfunirawo naye tonkubira kiro bangi.
omwami ojja mumalako emirembe wane misana kubanga w'oyagala naye ekiro oyinza okunsaya nga nnaatera okutuuka ku ntikko laba wonsazisaamu ebintu byange mumanyi akaseera ako ak'okutuuka ku ntikko oba oyaayaana oyitaani buli omu omuyita okola ki okitegeera ng'akasimu kavuga mwe temunkubira simu kiro simu zikuba emisana njabbakwata njabbaanukula n'oba oyagala saavisi ng'oli eyo towera bulungi nnyo mutuufu amaanyi g'olina togeekakasa tegagenda kukumazaako mweno lockdown noonya ojja kutereera essanyu ly'amaka ligenda kukola ki ligenda kukomawo muntegedde baswiti mbagala nnyo weekuumire ku Mabilis Herbal Products Limited tugenda kubeera tujja n'ebintu bingi nnyo ebinyuma busitayiro bw'omu kisenge awo mwamanyira kyabugazi biseera kye mukola nawe mwami naakubeerako n'obeerako ate nno nga tewenyoolako ng'oli owesi mweraba mubeere bulungi